Mu mwezi gw'omukaaga omwaka oguwedde, gavumenti ng'eyita minisitule y'ebyentambula yatandika okuteekesa mu nkola ekiragiro ekyatuumibwa Express Penalty System nga kyagendererwamu kukendeeza bubenje ku nguudo obuva ku kuvuga endiima n'obutagoberera bubonero n'ebitaala ku nguudo. Mu nkola eno ab'ebidduka balina okuvuga obutasukka sipiidi 3 era ng'avuga okusukkawo akubibwa ekipapula kyangasi ya mitwalo 60. Kyokka oluvannyuma lw'okufuna okwemulugunya okuva mu bannayuganda naddala abavuzi b'ebidduka eby'enjawulo ku bituli ebyali mu tteeka lino, kyaddaaki omukulembeze w'eggwanga yalagira etteeka lino liyimirizibwe basooke balyekenneenye bulungi. Kati olwaleero minisitule y'ebyentambula etandise okusisinkana abavuzi b'ebidduka okuli aba bbaasi, takisi n'aba boodabooda okukubaganya ebirowoozo ku nnongoosereza ezigenda okuteekebwa mu tteeka lino nga tewali ludda lunyigiriziddwa. Minisitule y'ebyentambula erina ennongoosereza ze yakuŋŋaanyizza era ng'esoose kuzanjulira bavuzi bano. Ebimu ku byakubibwamu ebituli etteeka lino liryoke liyimirizibwe yali nsonga ya ssente ez'engassi okubeera empitirivu. Kati abakugu okuva minisitule y'ebyentambula bwe babadde banjula ennongoosereza zino, kino kibadde ku mwanjo. Luli ekipapula ky'okuvuga endiima ekyali ku mitwalo 60 kyakuddizibwa ku mitwalo 20 nga n'ennaku ez'okukisasula zaakwongezebwako okudda ku nnaku 28 okuva ku nnaku 3 nga bwe gwali luli. Tukaanyiza ne ba operator mu Kampala nti tuddeyo ku nkola ey'okuteekawo fayini emu. Omuntu bw'abanga akoze ensobi esinga ku ya bulijjo, amateeka amalala ganaamulamula. Yo speed eya 3 yakusigala ku bifo eby'enkizo gamba ng'amasomero, amalwaliro, obutale n'awalala awakuŋŋaanya abantu okusobola okukendeeza ku bubenje buno. Omwana bw'aba asala talina speed y'emu. Obutale abantu bakolerawo bangi, so twetaaga okubawa obukuumi obusingako. So ne tugamba nti emmotoka zitambule speed entonoko ku ya bulijjo. Kyokka mu nguudo zimwasanjala abavuzi balina okugoberera obubonero ku nguudo zino era nga bamaze dda okwogera ne bekikwatako obubonero buno buteekebwe ku nguudo ez'enjawulo okusobola okulungamya abavuzi. Highways, expressways, tujja kuddamu tukole state study. Kiti kye nabagambyeko ekya operating speed ne design speed. Ebyo tujja bikola ku makubo ga highways ne expressways. Tusobole okutuuka ku speed esobola okukkiriza oluguudo olwo okukola obulungi naye nga n'abantu tebakoseddwa. Mu birala minisitule byeyanjudde y'ensonga y'ababoodabooda okweyisa nga batakwatibwako mu nteekateeka eno. Okusinziira ku bakugu, enteekateeka ya EPS si yakuttira muntu yenna ku liiso. N'eza gavumenti ezitwaliramu takisi, baasi, eza buyonjo, boodabooda. Leero tufunyeemu ebirowoozo ebigamba nti boodabooda zo zandibadde ziweebwa ekibonerezo ekitonoko olw'okubanga bo bafuna mpola. Wabula bo abavuzi b'ebidduka obwedda banjula enteekateeka eno nga balindiridde ddi lwe bakwata kazindaalo nabo banjula ensonga zaabwe. Bano bategeezezza aba minisitule nti abasinga ebidduka bye bavuga si byabwe, kale nga si kyabwenkanya okubaggyako ssente zino nga nabo balina okufunako ekyokulya. Ffe piki yaffe owa bodaboda bw'akola omusango ate ne piki bagikwatirako ne bagitwala ku poliisi. So ng'ate emmotoka bamuwa ekipapula n'agenda mu budde bwe obw'ennaku 28 oba essaawa 7:2 n'anoonya ssente n'asasula. Bano era baagala minisitule eyogereko n'abasirikale ababeera ku nguudo ku by'okubayisanga obubi mu nkola yaabwe ey'emirimu. Eyavudde ewaka ng'alina ebizibu bye ne famire obusungu bwabo kuleeteko etteeka atandika ery'okuliramuza okusinziira yeekuwa kutunuulira. Abakulu mu minisitule y'ebyentambula bategeezezza nti bakubaganya ebirowoozo n'abavuzi b'ebidduka okwetooloola eggwanga lyonna oluvannyuma baveeyo n'alipoota gye bagenda okwanjulira kabineeti awamu ne paaliyamenti. Ng'ekiruubirirwa nti bwe tukomawo n'eno enkola ffenna gye tukakasa nti nnungi, tugenda kulongoosa buli kimu ekyali kitateredde mu nkola eno, tulyoke tugende mu kabineeti etuwe kye tusobola okukola okukomyawo system ya fines issuance. Okusinziira kwa alipoota ezize zifulumizibwa ziraga ng'omuwendo gw'abantu abafa obubenje okuva ku kuvugisa endiima n'obutagoberera bubonero ku nguudo bwe bweyongedde. Ng'enkola ya EPS abakulu bakkiriza nti ly'eddagala erinaavummula ekizibu kino. Winnie Tessa Nakayinja.
Agafeeyo ku Spark TV.